Okay, love is the greatest gift coming in from Mark the Urban. Hey, the Bible says we are the chosen generation. Okitegedde? Hey, Bible egamba mu luzungu awo. Ho! Fo omugigi guli gwe yalonda. So, love is when I'm talking about Mark the Urban. Ejo nalabye Mark the Urban. Was it yesterday or was it on Thursday? Bambi nalaba Mark the Urban. Yabadde aline president. President one of His Excellency Robert Kyagulanyi. Sentam. Yabadde naye Mark njagala kugamba y'akantu ka Mark the Urban. Oli so talented blood muganda wange. Ate ne reasoning yo. Nya interview gye nakola ne Mark the Urban I think 2 weeks back. Naye omwana oyo reasoning ye ndala mukko. He's a ghetto youth. True Gaza. Oyo golaba aline Bobi oyo. Bamita Mark the Urban. Muvubuka mupya kakayimba kenkuzanyide. Alina akayimba bakayita If You Want It. Nga aline King Saha. Bambi Bobi webale nnyo Bobi. Fada webale nnyo kubanga ate omwana oyo wamuwadde omukisa oguyimbirako munnamungi w'omuntu oyo. Yakubye freestyle yabadde nungi nnyo. Edi mutwe omulengera side eri nga security agitaddeko yabadde y'amaanyi nnyo. But Mark the Urban, big up to you brother. Maximum respect. The sky is the limit bro. Tebannategeera butegeezi ki ky'oli naye nga ensi eritegeera ne bagamba true dancehall king. Mark the Urban. Luliba lumu blood muganda wange ttaano kitegedde mu magezi. Bas kakati olunaku olw'enkya engeri